nanyini muntu bajja okunonenkereza omuntu nanyini muntu afudde ng'ate tebakola ki tebakibagamba si mukozi waffe kati tunakitwala tutya ng'Abannayuganda okulaba embeera gye tulimu tutambulire mu mbeera eyo abaddugavu be bafa abayindi tebafa erikozesa abaana ku busente obutono ennyo ate bafuna obuzibu babagamba tebabamanyi bye buzibu bwange bwe babatwalayo nti awedde obusungu buno bwonna bwavudde ku kufa kwa mukozi munnaabwe ategeerekese Keerya John gwe tutegedde nti yafudde oluvannyuma lw'ekyuma okumusalako omutwe. Bano balumiriza nga bwe bakolera mu mbeera embi ddala nga bangi ku bannaabwe abafudde tebafunye bwenkanya anti olumala okufulumya omulambo olwo ng'abayindi bamwegaana nga bw'atabadde mukozi. Bamala ne bamwegaana omuntu ne wafuna ekisago ne waba afudde ku motoka n'agwa bamwegaana omuntu wafuna obuzibu mu kampuni oba amasannyalaze gamukubye bamwegaana abaana bangi abafudde omwo amasannyalaze naye kampuni ekola ki tebeegaana. Bagamba bakama baabwe tebabawuliriza kyokka nga babakozesa nga bulogoyi olunaku basasulwa 5,000. Twagala batuwulirize naffe tulina bye twetaaga batukolere batuwulirize era ensonga ezo zonna ze muli kuwulira ntuufu tulina obulumi bw'amaanyi nnyo. Ekyuma kirya kiti omwirugavu ne batamutaasa ne bataasa omuyindi ne bamutwala mu eddwaliro omwirugavu ti muntu. Bantu baffe bakaabira wano buli kaseera maziga n'omukulembeze talina akisezi kugenda kutaasa bantu be. Tukitegedde nti ono okufa waliwo eppensa eryanyigiddwa mu butanwa. Yindi omulala naye najja nanyiga eppensa abayindi babiri bafudde nkutuddeko gunoki omutwe kati ono yo omuddugavu kimusaze busazi wano na wano bwekiti omusaayi guli kuva mu nnyindo naye afiiridde ddala ali omwo mu kimotoka mwe bamutadde. Ekyuma kirya kitya omuntu nga tekiri kulya bikajjo tekiriko kirya kitya omuntu naawe olabanga naawe babenyini bakola bisaddaaka tetujja kukkiriza. Mama w'omugenzi mu nnaku empitirivu agamba yayitiddwa buyitibwa ng'omwana we afudde. Ekyamujja embalala munnange tuzaala kibudubudu tekuli mutwe. Ntuuse mujje mu mayiti njirabye mu motoka ngenze omubikulako nga y'owaffe bwennyini ekyuma gwe kiridde. Wadde nga wabaddewo afudde waliwo ate abakozi abalabiddwako nga bazze okugenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe bano bannaabwe tebabaganyiza yadde okutuuka ku geeti y'ekkolero. Mu mbeera eno era waliwo n'omuyindi eyakwatiddwa ng'alangibwa kulemesa poliisi okukola omulimu gwayo. Poliisi ekakasizza ensasagge eno era okunoonyereza kutandise. As police, we are still investigating. Kigambibwa nti abakozi bangi bazze bafiira mu makolero gano era nga basanga obuzibu okufuna obwenkanya olw'abayindi okweka ebiboogerako era ne babeegaana.